Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga akubiriza abazadde okwongera okuteekerateekera abaana baabwe nga bakyali bato nga kino kisobozesa bulungi bano abaana okula nga bali mu mbeera nnungi. Katikkiro asinzidde mu Luwalo olw'amasomero ga Janani Schools bwe bakiikidde embuga nga bagira Obwakabaka mu ngeri ez'enjawulo. Kyemuva mulaba ku Ssemazingo ono nga tulina abakenkufu bangi naye nga tebalina mirandira minywevu kubanga tebabasigamu nsigo ekuuma ebyabwe era babeera awo kireebereebe, babeera awo bazungu si bazungu, baddugavu si baddugavu, era abakulembeze ab'engeri eyo tebatera kutugasa. Katikkiro agamba ng'abayizi tebannaba kunaayiza byebunaayira olwo babisoose ne bakwata bukusu ebyobuwangwa n'ennono we basinziira olwo ne bongerako ekirala. Kale nsaba abayizi musse nnyo omwoyo ku masomo gammwe gonna ge babasomesa, kyokka mufube n'okuyiga ensonga z'obuwangwa n'ennono, mumanye ebifa ku bika byammwe. Omuwala abadde anniraanye wano ye Nannyonjo, simanyi oba yeddira nnyonyi ki, nnyonyi nnyange, naye simanyi oba ebinyonyi nnyange abimanyi, biyige Nannyonjo. Minisita w'ebyenjigiriza mu Bwakabaka Nakate agamba nti ebyobuwangwa n'ennono y'ensibuko y'okuzimba obukulembeze obulungi. Ebiva mu bibalo by'okubala abantu batugamba nti tebatugamba era naffe tukyerabirako, abavubuka abaana abato bangi nnyo era bwe tutabategekera tuyinza okufuna obuzibu. Kale tukyebaza bwe bakola ebyo, batuyamba abaana bano ne bazimbibwa. Mukama wange njagala okubeebaza abo ab'amasomero ng'okusingira ddala kati mutabani wa Nakate omukungu ali wano aleese abaana, mubeeramu ebibiina nga Nkoba za Mbogo, obiwulidde kati ng'ebyo tuba bituzimbiramu obukulembeze, muzimbirwamu ebitone mu bintu ebingi ennyo ebibiina byabwe bibeera mu masomero. Omutandisi w'amasomero ga Janani Schools Mike Kironda agamba nti bakwongera okuwagira Obwakabaka bwa Buganda mu buli mbeera olwo nga ne basale bagenda kwongerako. Tukutegeeza nti tujja kwongera okuwagira era omulundi guno mu masomero gaffe tubadde Katikkiro tubadde tuyambako abaana okuyita mu nsawo y'ebyenjigiriza wano, naye emyaka ebiri egiyise twali twakendeezaako naye twaweza emyaka 21 nga tuli mu buweereza. Mu mwaka guno boodi yasazeewo egenda kwongera okuwa basale Obwakabaka kubanga tugenza okulaba we twayimiriza abaana b'Obwakabaka basubiddwa omukisa omulungi okusomerako mu masomero amalungi. Kironda era asabye abazadde okwongera okulima ennyo emmwanyi newankubadde nga mu kiseera kino waliwo okusoomoozebwa. Kati nze ndi wano okw'obujulizi nti abazadde baffe emabegako babadde baanafuwa naddala wano mu Buganda okusomesa abaana, naye ng'ekimu ku byo kivudde ku mbeera ze bayitamu nga tebalina kye bayita income, daily income or annual income, ng'ennyingiza tebalina, beekwasa ku bintu ebitonotono nga bafuna kyakulya. Naye omulamwa guno gujjeeyo abantu ne batandika okulima era ne batandika okubaako ke bateeka mu nsawo, ne tumaliriza nga abantu batandise okuweerera ku baana. Ku mulundi guno aba Janani Schools bakiise n'obukadde obusoba mu 10.